ne Asha ku video negamba Ekivulu kya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyabadde wali Bungereza ku O2 Intercontinental ekyaseerinze out kikyakola amawulire kati obwedde ensi erina gwerinda okuwa analysis ye nga bagamba ono yabadde bulijjo agirega President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kati baagala balabe ku kyabaddewo ate naye nga yabaddemu omukulu Penge Solomon Solofa analysis ye eyetya nga yabeere Bulaaya nalabye ku bivulu bye Bulaaya ne ku bivulu bye Uganda President Kyagulanyi yakoze atya okubanga yaselinze out tiketi zonna ne ziggwawo n'abantu ne basigala ebweru ne baddayo ewaabwe kitegeeza ki era Kyagulanyi ali kati ku ddaala ki kale katumufune omukulu Penge atandika ebigambo bye abitugambe bashano bampadde ekirowoozo n'okubeera ku show ya Bobi Wine bino mbyogera ku Saturday era ne Sweden tutambulira essaawa almost 2 oba emu n'ekitundu mu nnyonyi so kumpi ntegeeza nyinza n'okubeera ku show egenda okubeera mu ssaawa 2 nyinza osiruka awo nendaba show egenda okubeera mu ssaawa 2 nendekako Asha Kurutintademu nze sitambula ebintu byange siri mutambuzi sitambula nze ntya ddanu yantya abantu sitambula Penge tekatambula kata nze sitambula okuddamu tamaliza okuddamu 10 mirala wanga Bobi Wine ayinayo share walala eza Bobi Wine zo njazira bangeze Bulaaya nga Padidi ne Asha nga bakusaako Jobs link ku video ate ba Jobs link obimanyi nga byekutegerere Asha nje muyaya kangule tiketi byonna byonna byoyagala bwoteri kwangule genda mmanya asaaga manduto essaawa eyo ng'anoonya tiketi nnyonyi etambula nze nno bamanyi nno nangamba nvubuka gwenguze kakyagalaga kumanya nkugulira nnyo ziku tiketi ng'ozitta nero badde njala okushena ogibira ku Jobs link nga tagula tiketi ggulo mu byekiyayiyayi ku lunaku lwa sho nga Jobs link tagula tiketi mbusebo yiyo bagisuula mu group chat nga tuli mu kuchatinga ndangamba ogenda gende London ngamba sirina passport nangamba funa gye weewolako kasabira n'amaviiri nga nkubira kyali wange mu Gambia olya wanfaana nagamba mpa ku passport yo babeera Bulaaya mukimanyi osobola otambulira ku passport y'omuntu muno nga nsaba kyali passport ye nga kyali ampola passport ye yavuze n'agireeta tufaanagana nja gibalaga yakwata alina pini wano naye nga nsobola ogitambulirako naye njikola byenjikolerako ng'omusajja tampa passport ye olwo nnyingira njukira nze ebya Penge waba agenda okutravolinga Penge si wa migugu Lucifer nga anaatambula okugenda ewantu Lucifer tabeera na lageji akwata akasawo katono nassaamu akasenya andawe yanga 2 n'engoye zaanaakyusa oyo Lucifer n'atambula I never own in my entire life a travel luggage travel luggage bag sijirina mu bulamu teribeerayo kuba siri mutambuze nga nkwata kuveera nga nteekamu bigoye byange kaba nga Asha agamba ngenda kusindikira emmotoka 3 zikunone anti our greatest of all times abatandise okutambula okujja mu nsi endala ne badduka ne bagamba tugenda kugula n'ebimuli ne mugamba saagala bimuli Ashalaavu Jobs link nampa abasajja babiri abandonye nabadde sibeesiga kuba Jobs link tamanyi bulungi bantu ne ngamba Jobs link
nagwe mmanyi owakabi gwe nakula ne bamuyita Padedi Ngabo weda gwe tulina ku ssimu yajja kunnona era zaze saazituddemu nazikubye gaasi emmotoka zaabwe nazikubye gaasi nengendera mu ya Padedi kekafaananyi ke nataddeyo nga gye tugenda teri alina kumanya location unknown location yabadde unknown ngenda kubanyumiza museke location unknown nga Padedi yamanyi wendi ne job ziringi natukidde mu ssaawa za show mwagirabe oda tuli ku video tugenda ku ssaawa ya ku show nevuga wadde wakakubiriro ne tugenda ku show aleka tuli video etandise ala ngambe enkoze ettama blood nina erinyo linnuma talaba nti eno wanene eno watono eno wanene erinyo linnuma mwana wange vasikoze so katongole Julius just intekamu clarity man nina ekizibu ky'erinyo linnuma wala side eno nene nengenze nefuna eddagala ly'omusawo sikoze ettama eno watono nakyuse just in a night face neolubala mu bba kati wali wanene eno watono linyo linnumira nyenja kwogera kati netuuka ku show wabadde ekivulu wane wali ekinyusi kirisi kirabanga kirisi kirabanga parking yokka mwadde muli amamotoka parking yabadde erimu amamotoka wakati Katonda mu ggulu nga tasobola kufuna parking mu Bulaaya ekintu ekyo mukyegendereze bw'otuukanga etawali ekibulu nga parking zijjudde that is big artist nzira bw'oba oli Uganda tojja kubitegera bwaya tulina dynamic etutegera kati ekivulu kiserinze parking ng'onoonyeewo parking bya mamotoka kiri muntu agenda kulinnya muno boda Bulaaya bya motoka unategeredde nti omusajja agukubye munda atoze kupima ku parking ate nga twagiraffe mbudde nga toyina wenza ku parking ebitafuna byaweddewo kati ng'olina okuvuga emmotoka n'ogenda parking ng'abantu bapakinze edda bazze mu kivulu ky'omusajja ng'ekivulu kiboozi kati parking eri wala greatest of all times n'ava mu motoka ne Padedi n'atako kutambula mu nsinka n'abantu abooza naye nga byakwekeka biri mu firimu kati naze nabakyali bawe nabalabudde nga nzija just in case nalabudde ku kyali wange bamuyita Eddie Mutembeeyi Seri ye nga alina okubeerawo ne muganda wange bamuyita Mire nga tuyingira Abangereza abasinga abakazi bonna beeyerusa nkaaga ku buli 100 bo crowd najje ninganga lebadde Kongo wallahi nabinga bobo nyadayibira abakongo abasinga bonna beyerusa ate no waliwo kwerusa so kweteka musi no kwerusa kuno kwa nabivaako n'ekyawa ddoba kati wo muzane kwe kuba kwatamu kasikiriza bwe zisinga ziri awo mpeerufu ezisinga mpeerufu
nagambe John Star omusajja alinga ayimbira abakongo mwana nga buli akuyita kali mu mwana skini nga viri wivu ngamba Jesus Christ aka ekisinze okunekanza nenyingira saabadde nawe akutuula bangambye tebo yabadde wakati gye bampadde naye ng'okutuula okugenda mu tebo ng'abantu bangi waliwo ebitebe bingi abantu bazze mu show nga okwekaza okutuula okunoonya tebo w'olina okutuula it was very difficult naddala ng'ozzeemu leetimu tebo nga nina nero eginoonya nze alina ensonyi mu bantu abantu ze first time okundaba ebyo siri muntu wakuyingira bivu kati nga nina obuzibu okufuna wentuula greatest of all times talina waatuula lwaki nga nina okutambula oyita mu bantu nga bonna bukoofiira conference ejjudde bukoofiira wali twabaddemu kakoofiira nga tokalina omanyirawo nti okumanya Bobi Wine musajja mulogo 9 ku buli 10 buli muntu yadde n'akakoofiira era otaba nakakofiira wabaddenga bad mind wabaddenga z'okuwa obutwa abantu bazze bambadde red gawona nze ndibujje mmanyi ebira bye Uganda nti abantu bambadde red tibyakwejubisa bannange biri London byanuuga bannaye people power eri London Bobi Wine abantu bamwagala eri London mama bukofiira ovulo bukofiira t-shirt buli omu t-shirt bukofiira gabyambitako t-shirt bukofiira nga sibulwa wentuula kati asharafu ng'agenda nyamba nga bajangu otuule wano ewange ku tebo nga natuuse bwenti bannanga bakanegatako ettama la sirinyo lyeri nnuma togamba nti nakwenda olaba eno watone eno wanene so mbajjukiza ndi mulwadde nenna okuyisawo gundi eno nga situula nga nzija ashanga nfunira akafo we natudde waliwo omusajja eyakolodde abadaliranye tebo yaffe ne Asha omusajja yakolodde ne loza speaker omuntu ova ku muntu akolola sawe neyita mu kidongo oyo omuntu abeera mulwadde ebyaddala waliwo gaye yakolodde nga nakatuula bwendi nagira ngamba yalla salama wallah nga si speaker nga akolola mulwadde London wali abalwadde banna omusajja yakolodde ku tebo kwe nabadde ne ngamba yalla jalalo Elisa ute eringa ebizindalo bya Benoni we ba nategede kati nze bantu balwadde nenguma nentuula greatest of all times nenguma nentuula zenalisti yabanga ku babi face ku face okuba bwenti eriiso nga tebo gyenda bawo babi atudde mukazi wa Nubian zenalisti yabanga ku babi face ku face. I have never seen Babi in my life face to face. So it was my first time okulaba who's Babi Kyagula. Ngandaba Babi for the first time. Na simanyi simulabanga ku Babi nzo bulambwe simulabanga ku tebamwe netwabiranga mu Uganda Bobi Wine muleta mu ndongo zisema ko Babi face to face. Yabadani nanye ngali ku table ne Nubian wali ne mukazi wa Nubian. Kazi wa Nubian ali muna yensonya abera ku simu. Mchara ali awa Nubian nalinga naye munyarwanda ali awa abera nnyo ku simu wedda anyiga simu nga sitegero badamu aweza bawe serufieri ne wedda agera naye nalabe Babi for the first time ndali siraba nko Babi bannaye kabosa uyo omukazi yazala Solomon she's very young bannaye oba jinize nalabire ddala omulasitali naka sexy nga kali just wali ate mugezi osinatuukawo
ba position inze Bobby ng'omusajja waba ayimba bwati gwatundamu eriiso kati nga Bobby waba ayimba bwati nga abulaga obimba mu this is my message to you nga ndaba mukasukira bukisi bwati ngamba abantu bano balina pulani nawo tugenda kugendawo awo genda kunyumiza shu ya badeti awo naye kugamba bamutadde ku mmeeza ng'omusajja amutunudde mbwati era Bobby wedda bwayimba yuko kubimba bwalaavu nga amusonga nga nona akasuka bukisi nenda ba pulani yaabwe leka baagala kulwamba ggwanga nensirika waliwo yankololedde n'enguma ndaba omusajja bujjo for the first time njogera ku mukazi gwe sirabanga kuba nennamufunye ne mudaba ku mukazi w'omusajja nga kalinga kamejja kali wali principal nga kali wali kali gwi Bobby yategeera position ye bannaye nga sexali wali eyisanga Princess Diana tabitegeera ye ndolabira ddala omukungu posh woman yabadde yinna amanyi position gyalimu nga Bobby alabika bulungi naye tunengamba ndekera okwogera ku bantu besimanyi for the first time naye omukazi gwe mmaze ebbanga nga mmugeko naye mbadde zisibisuubira kuba nti anjirira bwatyo watabu ate Bobby agwawo omubiri bambi so stress za politics nezo nolozo omubiri n'essanyu ligenda mu mukazi omukazi ndoza yafunamu omukazi anyirira nasi tusenga omusajja omuganda yakuzibwa nengenda nembuuza ku first lady nemugamba nsanyusa okulaba maama Solo nembuuza ku mukyala wa Nubian alimu ebintu by'okubaakinga engeri Nubian gy'abaakinga Bobby n'omukazi oli yakadde nga abaakinga Bobby Uno omukwano gwa ddala abasajja bano bayika these are best friends ne mukazi wa Nubian ndaba yabulinga yabaakinga ono yamukubakuba obwo yaba naye baakingi byagende mu coupling maybe mukazi wa Nubian she's anti-social namulabya atyamu abeera nnyo ku ssimu abeera abati Bobby engeri gy'abadde nnyo mu bintu ebyo by'okubeera mu bantu abagibi swaziniga ali exposed Bobby amanyi nti kati ndwendi attention erekuze kwedda mulaba ng'akola bw'ati embaza y'abalaalo ne bamyansa ebifaananyi kya n'atunula olwoboolulala kya n'atunula olarije kya ayina simayire ekibuno kya bbulaaka n'akola waadi nga lewe bagambye Solomon yadduse emisinde awangudde Olympics nga bannaye yeekola ebintu wali by'abantu bakungu nerabye omukazi bijoze gwedde nayogirako nga simute nerabye omukazi nga mulala nengamba lalla jalalo ndongo neefuuka disco nabadde natoye order nisaagala kuyingira nga mulimu baapukamingi siraba baapukamingi my time is valued nze siraba apukamingi oba oli wa Dubai oba oli wa I don't have time to watch an upcoming artist naddala nga bantaddemu ennyonyi I have risk nze musajja waabwe weka ennyonyi njitya so I cannot risk nendeka abaana bange nenzija ku stage and I'm watching someone mu upcoming ebyo nagambidde ojozi tugendeko collating muyeye guvuddeko tutandise kulimu dera kulimu nga atandisi era natandise niko okulaba ku show waliwo akasajja akabadde kafuuwa omulere oba simanyi kekasaasi wake kasimanyi saasi kafuuwa omulere kati waliwo omusajja bujjo gwe simanyi mpulira muuli namulabe for the first time bamuyita simanyi Owuma ali awo naye afuuwa naye afuuwa omulere oba akuba gwe bayita Owuma oba naye badde wa mulere ninalabye mugayi bamuyita simanyi Owuma naye amanyi kyakola akuba ebyuma akubira ddala ebyuma kati nze manyi nti waliwo abantu abali blessed nga just omuntu bakwagadde waliwo ekintu Bobi Wine kyakola Bobi Wine ayagadde nnyo omusajja gwe bayita Big Eye ng'agezezzaako omuwa bambi platform yonna okulaba nga yeesitulanga omuvubuka but Big Eye next time if you want to perform in a crowd mu bantu abali exposed nga ab'e London brother style up your thing general kaya week rasta maro chali mu disco yedde yechidonge ya simanyi kuloko jio simanyi loko giant just o ino mugiso ina favor but you're not a good entertainer music was shit total shit sibira batekati chenera binge kyabadde kisinzo okutta show bibye ebintu ntu ebyo kwata omukulembeze gwanga n'omuteeka mu performance w'abavubuka on the same stage Bobi Wine najja okuyimba
yazza akubya akasuuti nenkapima nenkapimira mu mairo akubye buutu nemupima manyize sinnatula mukko mu conference kulira Bobi Wine nga ali awo alina byasomesa abanga ola wasomesa abantu nababulira byakola sinnafuna nnyo chance kati mulaba nnyo ku show kusinga njya kutwala mu conference muwulirize kati sinnafuna nze chance eyo ate nga njagala nga tutudde alina byatubulira obusibo omulaba atambula nenze sinnabirako wantu nga atuuziza abantu babuulirira. And this was my second time era okuddamu mulaba kotyanga ngira byabufuzi era yabadde ayimba tazze kubeera nga abuulirira abantu njiri oba manifestos ze kati nde namwe ekintu ekyo nze ekyokwagala okumulaba nga alina byayogera mpulirize kati ebyo sibifuna byonna penka nti abannaddamu sala yange nga tutaddeawo alina byatugamba nze mbiwulirize nga sibiraba bino byomulaba ne batuweereza mu vidiyo owulidde najja Bobi Wine najja n'ayimba yatandise n'enkulabira enduula abantu ne basituuka sajja alina amaanyi nze namutidde awo nga yakajja ku stage n'omisinga akatebe ku bakulinnyirira oli okumisinga akatebe ku yabadde yakajja omuliro gwe yazina kyo abantu okusituka okugenda wali mu maaso okumwota obuliro nga bayinza okukulinnyirira abantu abadde bangi alina mwaka vakuko okubuukabuukako n'akanga n'abanga ejjanzi mwana alinga Sergeant Sirota mwana akasajja keekola ebintu akodda ninga laba TV n'engamba nze bayida wesebako sitasitwaka nga wenabadde eggulu ndowooza wanya musheeyo kodda ndaba akasajja n'engamba n'omusajja ono sitoli kiddala ali ku muzuuli mwana Bobi Wine yalinga naye ate mulangira nze nabadde nina okugenda e Italy mupiri contagious tuina gundi abasajja abakatuliki mu senti gumu ne gundi yange bagifunye tiketi yange wedde njirina sikyagenze ngobe mu katuliki hadizi papa nabadde ninga alaba papa ku stage sikyagenze St. Peter kiri kyawedde bino nze ndi musajja mu katuliki njagadde ogenda okulaba ku papa obulamu bwange era tiketi bali baginsaliza I will not go njagala ngoba mu katuliki abongo bemu nalabye papa ku stage renga akubya akasuuti the black pope Bobi Wine aliyadde emmere is so small mutonotono si oli alinamu manyedde alinamu ebbeeri mujjukira videos yakola ngeezo nga bogere masembo yamuleetanga beevuma ne bebe kule edda alinamu ebbeeri nga sunaasuna ennywanto yalina ekifuba akuba pressure ebyo byonna byaggwawo lwa politics kati ali fulaati akyali muddugavu Guy Eva abeera asimayiringa natunulidde Guy neŋŋamba oba ndi ku TV oba ono Guy gwe nalabanga nga Guy byonna brand yakyukakyuka dda Guy wa tabbu nga Guy wana mutunuddeko kkobe nga njagala just mutunulire mu maaso mugambe negwe wacha wewe naye nga nemutuliramu nemugamba fada nga njagala mutunulira maaso Bobi Wine nategedde ekiro ndi mu musika eriyo mutunulire mwenti maaso mutunulire mujuba mugambe oli kumuzuulira sita teyambadde na chance mutunulire mu maaso n'asooka ayiwayo simayiro neŋŋamba n'ayiwayo simayiro neŋŋamba ayina simayiro oyinza okugamba tabbangako alina simayiro oyinza okugamba tabbangako batali azamanyako mu buvubuka bwe ng'akula ate nategedde waki Babi yalemera kasajja ako simayiro yatadde bwati simayiro wedde agirira mmewe yandabye neŋŋamba zaayo toneetera buzibu wakati awo yabadde ate andeetedde obuzibu okunkuba obutayimbwa mu London yabadde andeetedde obuzibu okunkuba obutayimbwa mu London alina akayimba ke yagenze n'ayimba awo nga ndaba mukazi wa simayiri nga n'amuwa bukiisi buno budisi simayiri tuyu bannange nendaba nga omulanda niwabeerawo omusege gwonna bino nga bayimbanga eno ne guteega bena misege giteegateega abayimbire gye bazina that was every girl's dream ebiseere usaawa eyo buli mukazi yabadde awulira atonnya wansi oyiro
Yagala kakwata bo ati nenga security kajaja kalina security. Ono sibe bana bagumuli sibe bamulya nyama bosobola okwaccessinga n'omukwata mu ngalo ono alirwa dikono mulala byakyuka si oli ow'endongo natuse ne ngamba dalla era bebe kulu endakukubiramu kasimu nkubuulire mulasita kino kyadduka tuyinza kukisanga bannange waliwo gaye yavudde mu Amerika kyaliwe bamuyita Megadi oyo Megadi musajja mukulu naye bannayanyirira Megadi atuyana bwati omutwe yenna amasabasoba babeera balyazibu babadde ne combination ya mikwano gye busekita David wabadde bulinga busajja ng'alina obusajja budani magic nga buli wali bwegezi wazalase bunyirira bukuba ebigoma obusajja sebo bwa positioninze nenda abandubyani wakubye ekigo yosina ndubyani ngenze nasooka nakuba kino kikuli kyabanaggana nengamba la haulati nengamba la haulati nezireeta omukazi yabadde oba omulala avudde wanga zeno bbiya nengamba taata tunywemu namugambye ani ano bira desperate nga zene bbiya mubikkule agala nze munyana mutulide ngamba bambi nga mozeri yagamba tebasobola temulisobola temusobolangako genda wenenye kula bwegala kunzita yazine ebigirasi balina bibbiya byabwe bisiba bye babiyita eri mutembe enyamubuzo ebibbiya wedda bitusiga okunywa wasikwa bamuyita bati oyo aliko obugundi obukufukuvu biba binene biringa ddirudu landani naye ekirala kyennalabye mu bantu be landani bbiya yabajjako abasinga bakubwakubwa dda bbiya yabajjako abasinga banywa bo banywi balina ebibala kati ekyasinze nze okunsesa oba kinasinze okukkiriza musajja nti kakoze ekibusigenda kuddamu kukiraba kino ekibusigenda kuddamu nze kukiraba mu byafaayo. This was one of the best show. Nze nali manyi Bobi Wine tamanyi kuba live. Mama nyabwedda akuba kikuki ngeno ndi wali nenga wali ebikazi bipima bibebi ebinyirira tebampadde omukazi omusajja DJ namunziba kusagana kumwogera DJ ne DJ yegeziwa se DJ yefudde mukwano gwa ne bampa omukazi agenda okunzijja mu lolo night long gwisagala kuwogera nga omukazi addanyirira DJ yasibiwa akakukuluse bukano omukazi amukwabudde kati neba nanga abantu bairana ni mulina mu emize egy'ekidongo omusajja labye nkutte enkudi yange njikubye njitedde wali njitayiti makize nangamba tugende mu after party tetugende party mu after party utwatuse mu after party so mu after party jigenda okubeera omusajja kumwedda alina plani wentamira akwato oba yagamba ekyomuwala oba yamugambye agenda kufiriminga nakutaza okudda mwata kumwala kabina nga mwana avaawo nze mukola kabina nga omwana avaawo DJ wemanyi neche wankoze si kirungi kuba natandise nga ndi naawe ngoli ku gaali yange nenga kumbe DJ gwobala nze ntamire negenza okutamira mugulu nafuna kunsi ng'ensolo yange tebagikyusiza timing ebyeranda nebyakwekuba busu ebyeranda nebya bbiya nabirabye ebintu byammwe bya kirinnya mutikka omusajja yambaddeko nga mmanyi ninakyali omuwala yakyuse bukyusi nga mbwe enkudi yange ate anakyusiza timing nebudde nfunyewo enkudi yange sibu nga katonda nge mulidde enkudi mama enkudi yakyuse timing awo bagigambye oba omusajja agenda kufiriminga odda DJ agigamba ebigamba awo Megadi nanguyoka NS nebyamweka NS kalina ngaye kubanga batokkiza mutuka kodako ajja kuwa obuto Megadi nampatie NS kinene bwekiti nekimbeeramu nga balinga enkudi yange ngamba ngenda kuvayo nayo banzi mama nenda nebyabwe bya kodi ebyeranda nebya kodi nabitegedde ebyeranda nebya kodi bannebanyiza omuwala kodi bamugamba tukikola omwede gwengwata kabina fuliri nga tugira ngwengwata kabina ndaba avaawo ngenda okubuliza nti DJ ali wanti amyansiza bwe enkudi yange eri wanti me batwala enkudi yange webati ebyabwe bya kodi waliwo omusajja gwe nasinkanye bamuyita Biggs musajja wakabya nnyo kirabu ye nagirabye nja kwagala okuddayo mu supporting bambi musajja oyo ali nice bamuyita Biggs. Big upon yourself Biggs oli w'amaanyi nnyo nategedde nnyo ebintu byo alina kirabu mwakunganyiza bambi abannayuganda naye walungi nnyo
Era Bobi Wine zayiseeyo ku. Kati bantu tokwogera ne Bobi Wine wali wasinze okunnyumira. Yangambe jangu buli Lucifer. Bime bigambo Bobi Wine bye yangambi. Wedda era benjagala kubagamba Bashi yalingira. Yambuza ne wacha abantu basika nti nonkuyisi wantu wogeremu. Ngende budde abantu bamwe ndi basiko kuba muno omusajja mpise tuwogeremu kasingi. Ninga dabu yo mwasi mayiringa. Nzengabala bango omuntu nuza wagira NRM. Yangambe oli kasajja kagezi. Kulabidde banga. Oli kasajja kagezi tokyusanga timing. Nangamba omanyi wacha abantu balowooza nitoyina mutawaana nembo sente zezikutenza sigo buzibu busente. Yangambe sente ziri litobanga mpuga. Yankubya akamanga manyagenda kungamba ekizampu ya muntu yangambe tobanga mpuga. Nanyweza batu omugona ngambo kitegedde ne mugamba kitegedde. Nengamba kitegedde yangambe tobanga mpuga. Simanyi baba ulidde nanyweza batu omugona nengamba kitegedde nengamba kitegedde. Nangamba sente yo jiri kuba Lucifer tosobola kukyuka akasente bukagala nnyo mugamba pezi sinda kulima akasente kokali kuba wangamba akasente kafika abayibwa amusoro nasooka nyongera simba yo ngamba zaayo obie nasooka ambuka ko mutu nina omukulembeze w'eggwanga obie nasooka ambuka ko mutu weero nina omukulembeze w'eggwanga ayina engeri yageddemu ekigambo mpuga ngambi nasimayiri bili akuba bimyanso kyasimayiringa kube kimyanso no William Sajja akasajja kankubye kubenze nazena nempuyanga sikyawera nzizenze kale kanege nekankola wekati nekankola wekati brand ne kajikwata ne kajivulunga na simayiro kakola bukozi kati nga babu lili byabadde ku show mwe Bobi alina amaanyi namutidde. Waliwo akaana ke nnalabye. Akaana kuno kaddala ndani. So nagenze nenkagamba kaana gwe njagala nnyo content wo. Bakayita Kamuna. Akaana kuba kuyita Kamuna. Nakasanzi mwabirenga nenga kubisa ekifaananyi nako. Kali nnyo nice. Kaana kali kabira Dubai kalina skills kazannyo kaddali wese muno kabira London. Nazimu ninka bakola kuba mbirenga nekubisa nako ekifaananyi bakayita Kamuna. Banna yekalina entwingi bakajijjawa pakayita Kamuna oba kazanyanga nekayi bamuyita simanyidde ate gayi namulabye owedda yakwata fiimu ng'ali waggulu oba tebakyeriyo banna yekalina entwingiri kale kakubye dresi London ndo kati abaji kanno kamba sese London abantu abajijoga tebe bapya Mune njiji ne jaka jagalo kubira nga je cyanga akana kaze kasibya akatako nenga pima bwe ngamba we kayoba kadegede jara kakubadde ingiri ne kamara okugifaranye ne kebulungula mbola ne nabanga kamyasa zagambe sigiro gisemberera elenga mazigewo mulimo ogonze jabu newe danga abala bweti nkalaba kekola obusoso kakubye dress ne kabaddeko n'omuwale yabadakategerera Agana ya zibuli kuli bagitadde buli kuli yange nyo jinade yo tola badi bagitadde mudda code nti Nenda bakawala olwebitala binkutte n'okuvayo n'akalimu kentola mu hoteli akawala kekoze ebyo nekaba kakyayagala omuvubuka oyo kuba nina kodi gye nakoze bwenti Negakasuka amaso ku stage kalabo omuvubuka akalaba. No omuvubuka dali mukwata butambi. Oyo guys wego beta radio, so radio. Yasera ko n'enviri. Kudda mulaba ali ku Bobi Wine akwata video ya filming. Bonna kinda ko de sign kaberenga akabera mu kirase kazo kagiraba. Neko tunuliro bagayi ku stage akalabi odda jali mu kamera bwa kutte bwati. Nempima nengamba kano kakyali mulaavo bwe kamba okaba kampesezzaako nnaku ako nengamba kankaleke wazze omukazi omulala yambuzizaako ng'alina ekyakya mu ngalo ng'enkyakya zikaluba ziringa mu kikeeka gwa kyaki nge abika agira misumaali mu London
omukazi yampadde engalo ng'ayogera nnyo ffe bajjajja b'ekintu kino nzima ama people power mulanda ng'omukazi alina enjala zisala ziringa najjolo omukazi yabadde mukulukulu yampadde omukono ng'omukono gwonna alinga akwata tosainza okulaba lusifa ng'omukazi engalo zikaluba neŋŋamba waayi ndi London neŋŋamba ndi London kati ntuuse London kati ono London yennyini gwe bannyumiza yabadde n'ekibatu osondekamu ekinusu ky'ebitaano ekimu yabadde n'ekibatu engalo bazadde bambya sekera gamba buna ndeka ekikyamu niziri engalo zabadde omukazi yabadde n'engalo ezikalubira ddala alinga akuba bbuluuka mu London naye ng'ayogera nnyo nze maama NUP ojjanga wano nkubira penge wano tetukwagala nnyo ng'ayogergamu alinga Bafana ng'ayogera ku sipiidi ng'akutira akantu ka Uganda Waragi ng'akuta akantu ka Uganda gye ngamba waliyo baserebu beeranda lye nabadde neesunga ng'okulabako abamu nammwe mbabuulire nategedde waki abavuga tebakyayagala kukola olabe nayagala ddandabeko ku face mbalabe bagambe nti yeggwe booti boofaanana I was disappointed mu face z'abantu mmwe bw'olaba ng'omukazi ku Facebook ng'anyirira mu ekitiibwa mulimu abakazi be mumanyi be mulira amanya gavuga nti London nga bazinkulu buse bennyini tebalinaamu kawaanya ate abanyirira si bafirimu bali mmire be basinga oku ndabye mmire emyaka 2 mmire takyuka alinga kiwala kito anyirira taliimu kavaku nkuze ne Eddie Mutembe iseni nabadde muyiseko Eddie alinga ka baby face alina ka baby face takula and I've taken more than 15 years sida ba cowboy oyo nazimo mulabanga mulimu mebo wangu omuntu ku Facebook anyirira mu respect bannaye ayita mu filter nga 15 zinne gwe ndaguddemu nenga musima naye bana abakazi batijjisa nempima bubwete neŋŋamba nga yambadde engoye za gym almost abantu bekazi asinga bambadde engoye za gym nadde nammanyi nti after the show alikaliwo emisinde gya NUP basinga badde bambadde engoye za gym abasinga gym ngozo gamba bwe namala okuyimba bigenda kubeera mu show kudduka neŋŋamba wacha we nindagwe nalabire neŋŋamba ngagalisimu neŋŋamba nedda bannange tubalabika bulala okusinga bwe mubalaba abantu tebalimu nakawaanyi kagamba ndi nno komuyimiriremu abantu bakoowu nnyo nanabyeyokka omuntu omu ng'ebyegabiga bibisinga omuntu omunene nagambe bannaye yono bulijjo ng'akoze shoulder zino zivudde zizitumbire ngamba kale banna bulijjo nasubwasubwa dda nessensi gane kumiri nazingira muddo neŋŋamba bannaye kino storage abavubuka babeera eyo nalabye ebintu byabavubuka bebasiiramu ebimu nze sisobola bwengende wano banjala kuvaawo mangu sayagala nnyo kubeera wantu wabeera mwenge wabeerabeerawo ennyo ebintu nti butwale yakumakya si nga gundi anfunira omuwala gwe nasembirinda naye mbwamperekere ku omukazi yabadde mbava simanyi Scotland naye bine kojja omugezi nagenza omukwata muzi byo kumuzisira bangu kojja omugezi ansikambula mugende mbuze ku mukazi we kojja omugezi sinatuuka kuyimirira gwenda kumuza mukazi wo tekisoboka kojja omugezi wabadde akamanya kojja omugezi abalabalagiza se bansikasika omukono ngende mbuze ku maama w'abaana kojja omugezi nze onsike mbuze ku mukazi wo greatest of all times mbujangu mbuze ku maama w'abaana inze yalla wali akamanyiro omusajja akuta omukono mjangu omuze ku mukazi wa kojja omugezi nze situke mbuze mukazi wo nze nsitukire mukazi wo ate nawe leka nawe vulaba ukingambye nenseka neŋŋamba obugambo ekikojja omugezi nzije ngende mbuze ku mukazi wo yalla jalala
kojja omugezi ssebo namulabye enfaanana naye musajja ali awo gaayi ate si mukulu mwana ng'omulabye mwana kuba ni mwana muti gaayi bukadde mu vidiyo ne gaayi muto yabadde akubye oluwande nga mutiini yennyini ssebo abadde muli ssebo kojja omugezi oyo muvubuka alimu oluvubuka niwe nomulaba nayekola vidiyo bakwatagayo face but is a very very gaayi alimu oluvubuka naye kojja tokiddangamu ekyombo ntwala embuze ku mukazi oyo alina okujja nambuzaako ssebo ebyo sibikola nze mbunguze ninde ku ttebo z'abantu mbuze bakazi bo sibikola nga banfunira akawala bukagende kanzijjemu ku lasitino za waliwo kyali manyaddeyo kyali wange abadde ankolako Uncle Padedi ne Asha nga banfunira akakazi awo akasembyeyo yakuna kasembolinga ebintu byako tebikwatagana kakutte ekisawo nakiringiza mu kafudde akamuno kajjayo simanye essimu mulimu toilet paper mu nsawo mwana abantu beerani mwana toilet paper gyakutte nendaba alimu kwesi mwana naye mmala nenjivaako naye nentamba nengamba esijja kukwatako gwolabika bubi nga kalinga baagala okunjuna nze ensana okubeera nga nzina ebisassalala ekiwera kyazze kyonna kipangirire kiringa ekiva ewakisekka kyonna kyekyagala okunzija ndaba nene embizi gwatuusa okuzina nze greatest of all times facha wacha wewe nze gwe bava okutumi kulembeza ngambi atumidde ku Lucifer gojjo embwontwala emutwazi bwotyo onkobe ejjeeko hijacking emulaba bakugambye bagala kunzina bya kidongodongo nze gwe nadde njagala okutwala ate DJ ya mubbi DJ making sure nti intermidi n'atwala ne DJ ssebo tubeera kwogera DJ biwakoze si birungi DJ biwakoze si birungi n'akamu si birungi n'aka abantu bakaddiye mu myaka 15 gino waliwo socialite gwe mmanyi omuwala abeera London awo naye nga yabadde alabika bubi nga yenna bambya abootedde alinga ejjutte nga yenna alabika bubi abantu abadde basinga okulabika obulungi babadde batudde abakazi ab'ekitiibwa abakazi abawunywa obulungi they were comfortably seated naye abakazi abadde balimu ebipaapipaapi wedda batambula nga balinga mukoka balinga abantu beerana ne batabulizo nga babeeramu obukere balinga abamira obuwege bw'okutambula bazuuma bannaange Patricia Sewungu ndamulabye aliko ebbeere Patricia Sewungu ebbeere nalirabye Sewungu alina ebbeere bannaye kali akazi bannaye kakulu ne bannaye kalina omubiri omulungi mwe Patricia alabika bulungi bannaye kalina akabiri nakapime bwenzi nekapima bwenzi kalina ebbeere olaba nawoze negamba oba nenyweseemuko obwenge mbitandike negamba gayinza okubeerako exclusive naye nga kalina ebbeere ssebo kalina ekifuba kali kakubye dress kasimayirize kati kabaddemu ne muwala waako oba mu sho oba Patricia Sewungu yazaanyirira namulabye akubye dress in fact wemba sirimbye mmire Ashalavu Fortune wafuddemu akabondo k'abakazi nga bw'atunula bw'ati bw'atunula they are totally beautiful women tebaliimu kawaanyi naye abantu abamu be nabadde mmanyi ng'erinnya ndiwulira naye nga neegomba okumulabako we balabika bubi olwo gwe nnalabye nayogera ng'alinga abamu n'amasiro eno nga mukazi mwana sagala mwogera linnya mwana she's my good time friend naye akadiyidde ku Bulaaya lwaki toddayo gamba nowasa musajja omukubi wa bbulooka nze Bobby nkwagala nnyo mwana because of nalabye abantu nategedde nti nsi njagala mwe kyenalabye eranda neravu gye nafunye eranda natidde bulijjo nze neesubya ssente singa ndi musajja mugagga nnyo nalabye olwavu yeranda bana abantu era ne banjagadde
Scarcity kasitobera ngo obula bw'okimanyize buli yandabye London andabidde emyaka 10 n'obusobyo. Nze omuntu yandabye London kitegeeza yalabye penga emyaka 15 kwanga penga atandika tamulabangako. Sigenda Uganda sibeera mu bidongo. So whoever saw me in London yandabidde ulabye omuntu gwalabidde emyaka 15 nga tamulabangako face to face. Lidalavu kagwa samulabye. Mukazi bazi watu simanye bimufaako samulabye eyo kuyita kagwa jana afumbira mu Nigeria mmeri. Big up Lidalavu kagwa. Oyesiza muogira ko mukazi watu kichamu chenso yadde tabadde musheyo. Samulabye eyo lita. Alinga nagezaako kumulaba abantu ntimba laba abamuwadde. Samulabye eyo. Naye people power yazze n'obwana. Kadaxi vibes zikampaka. Ne kadaxi vibes zikafaanana nga we kafaanana. Ne but is a baby bambi kakyali mu baby rungi. Kadaxi vibes we kafaanana we katunula. Vubuka kayanga bambi kali awo ki baby face kitota Bobby Wine. Kiyanga kyabwe kiri awo kiyanga kiri playful. Aliya walinga mwana tamanyi nchate. He's just a boy. Daxi vibes just a boy. Sina musajja mwana. Litalavu kagwa samulabye. Because singana yabadde na ndibadde mubuuza ko but samulabye. No mulala ogwe nalabye. Big Eye performance yes. Style Big Eye jayimaze zizo zisategeera. Awogana nnyo ku microphone sibawulira ekirimu ali mulingana mungi. Ani awo gwe nalabye kubayimbye Mega D executed kuba yomanyi always yomanyi 7-star general Mega D anyirira nabagambe Mega D anyirira ne Big Eye oyo mweru nange bujo njayo kulaba ni Jojo narabye ku Jojo ketteire yabadde alina byatunda awo ne mugamba yegwe Jojo nangamba yenze Jojo era ne mubuuza ko mugamba je baleko Jojo yabadde ataddawo mudala gwe alina byatunda bangambi yoyo Jojo ningenda ne mugamba magwe Jojo nangamba yenze Jojo kulamusizza kyangeddeko kirala onaye mulabidde emyaka 10 jo simu meeting ngo yabadde ali awo Jojo naye yadde yakubye nnyo makeup Jojo adambadde nnyo makeup ngafana si wafanana Jojo wafana kugundi yayongeddemu yazanyirira bulungi nnyo okusikiriza kaba customer okujogula ebintu byabadde awo ne sigundi ye byatunda dai n'ebintu byatunda awo ngo bano muyingira ku entrance yaba ngambe that is Jojo ketteira ne mugamba gwe Jojo ketteira nangamba yenze Jojo ketteira ngamba kali negenda maaso nesikamu mugambe muna namulabye nga kabona kagize nkuliga sibi katika kubyo obugundi kalina sebe bere ne kamboze echa yawula muna n'oyo muvubuka kyali ki njabda yokko eri mutembe tukodde nokola mukko surprise ataka kana ko nyizoka tujja kwogera kawala ako nakalabe kali nice kale zengenda kagala kawonyo omutima ogwo nyinzo kayingiramu ate kali gwe kawonyo omusajja gwe kadda ku musajja mukwasibwa video ndamulabe dali ku stage akwata video that guy kalimo lulezibianizimu wamma tukola bakanyirira kalimo lulezibianizimu kwa nakalabe nga kali softi tebakyakazina kabadde soft ani omulala yabaddeyo Emily Smith samulabyeyo pozinga yabadde backstage ani nalabye mu abantu bemubuuza mu comment nengwe kuddala engamba bannange abantu beekukuutiriza abantu nga beekukuutiriza Bobby Wine era Bobby Wine bakwe ku ssente mukama akuwangaze Bobby Wine sikomusina kyengwagaza kyenkubanja musajja wa nice guy okumanya oli mukulembeze nalabye abantu ebeetega ebifaananyi wa Bobby Wine nga beetega byetegi nga Bobby akola bwati abaya katula boti ngona amukuba musifu agira bannanga abantu beeteze Bobby Wine lwa bifaananyi
Nengamba kino kiki? Mubanda baze ndabachi mwana. Obaze simanche ndaba mwana azi. Olwa kintu ekindi muntu ekyo kyolingamba naye kati bino. Bano bakola biki bino? Nalabye abantu abeekola obusolosolo fa recognition are just cheap appearance nga beekola obusolosolo ngamba what the fuck? What the fuck? Abantu beekoze obusolosolo. Nga Bobby Jadda selfie, Bobby Jadda kifaananyi nga Bobby bimusobedde atunula kutunzimza what because a jolly guy. Naye nga abantu balwana kwetega bifaananyi ne ngamba mmwe sekanyira ku mukebe kanyo ku mukebe kwekyo Katonda penge yakuwa Katonda penge yakuwa lo y'abantu akaliro kyamanya abamba akawulidde akaliro kyamanya abamba akawulidde ategedde nti bulijjo kiro za byoya sabensi yakyuka buko kulinza okuliisa abantu kamunye ne balinde enkoko weerijja gakyo omuntu aba afenjana nga kamunye yeeriwo bamaze ebbanga bali akamunye bafunye kakoko eggulo bagambye erinyo kandi kubemu kibbiya rasita mwana litujja bamuko ku kibbiya abasajja bagobya abakulembeze ddala. There are these things people don't need to do in Europe. Kuba netunudde negamba Jesus. Bino biki? Bino biki? Waliwo omukazi eyazze nga ayambadde peti ne mulemere kipeti waliwo omukazi adde mu kipeti nga yeekubiza obwenge sebo naye nga anoonya gwakuwa naye mmwe London erimu abantu baddaaga ate n'abantu beera nane abaludde basinga okubeera nga bo bali powa mukozi yabadde mu kipetipeti nga yambadde ekyozeesimu nga yambadde kakondemu alikutte mu ngalo obwenge bubakubira nno ddala ebyaddala abamu ebyaddala omukozi yadde engatteemu agikutte ayambadde engatteemu webagulwakale kakutusi nga ne balina ebipetipeti abiyoola oyo nga ng'oba era vidiyo eno oba ogiraba owedde agoba nze oyo nga mugamba omusajja mule ng'agoba nze oyo eyadde engalo zino zanyigisa simanyi byakuba ebifaananyi nga bitaano kantu amiziyeku kyakifuba naye nga ngamba mbu byakuba bisiimuuka oba yadde atamidde mwana mbu kino kuba bubi ne mugamba ogenda biteeka mu alubaamu ogenda nga buli dakiika agera kifaananyi naye ng'alina engalo zino ezinyiga ng'odde akuba bufu ate okwekuba kyeyakubye fesi neba ng'ali agikuloopinze okulaga omwenge tigwakuba bali omukazi yatwezamu vidiyo n'akuba akakuweekuwe akamu n'abeera nga vidiyo serufi eno sayidi yakwata nagamba mukulu benge nkikubye bubiri ngamba bannaye bano baayirawa neŋŋamba serufi bw'otuuka okwekuba serufi ekimu ne kyesalako oba okubiddwa obwenge ng'akutte engatteemu alina kiti wala gy'akuba
Kuri contagious twina gundi akasajja bakatuli kimu senti gundi ne gundi yange bagifunye tiketi yange wede njirina Tokyagenze si kyagenze ngube mbu katuliki peke kuluvanyuma okumitinga Bobi Wine n'abatindiga alaba papa Yes. Bannange okuva Bobi Wine lwe yampadde amasanyalaze so abawagizi ba People Power wano London basazeewo bampe emmotoka gye bayita Bentley eya red nti nze nga most expensive foot soldier mwenyina otambulira eno bagiyita Bentley eno era bangambye lukinoonyeza shipping then omala okole ki oji shipping ogitwale mpaka Uganda eno gye bayita Bentley engeri president gyampadde amasanyalaze olaba kantambulire muki New Bentley nsoke mbalageko okuwona abantu zibayita Bentley nga bwogiraba gwe wagira Kyagulanyi wagira Kiswago ebirungi bikole ki sport car bagiyita Bentley eno jangwamu nkwatireko wano kameramani nkwatiramuko katonaawo awo nyini kati wano nze ngenda kuba nkoze eki eno gye bayita Bentley n'abasuda bakutuka envi vuge agula bwe bongola nemya kufuna sente mwino duka bwa mobe wanje mne suka bandiseke mamba penge soro fwa
bwatyo ye show ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagirabye era bwagitottola okusinziira nga bwe yalabye buli kimu bwe kyatambudde.